Ssaabaduumizi wa poliisi General Kale Kaihura awezenga poliisi bw'egenda okukola kyonna ekisoboka okuzza emirembe n'obutebenkevu mu kitundu ky'e Rwenzori oluvannyuma lw'obusambatuko baddeyo ennaku zino omuzze mufiire abatuuze emirundi ebiri mirambirira. General Kaihura abadde ayogerako ne bannamawulire mu kitundu ky'e Kasese gye yagenze okulaba embeera eyaviiriddeko abasirikale ba poliisi ne UPDF okutta abantu abasukka mu 6 olunaku olwokutaano nga bano baabadde balwanagana ng'entabwe yavudde ku byakulonda. Kaihura agambye nti abasirikale ba poliisi ne UPDF basse abantu bano nga bali mu kwetaasa oluvannyuma lw'okulumbibwa abatuuze ababadde bambalidde ejambiya n'ebissi ebirala eby'enjawulo. Kaihura agambye nti obulumbagano nga buno ku magye tebugenda kukwatibwa mu ngeri ya lusaago wabula n'omukono ogw'ekyuma. Abatuuze balumbye poliisi n'amagye mu kitundu ky'e Kikonzo Cell mu kabuga k'Ehima mu district y'e Kasese era nga abatuuze babiri wano baafiiriddewo n'abalala 4 bafiira mu bulumbaganyi obulala. Kaihura agambye nti bano baaliko abasirikale mu kibinja ky'abavubuka abamanyiddwa nga Kirumira Mutima nga kano kaali wansi w'obusinga bwa Rwenzururu e Kasese. Kaihura ategeezezza nti etteeka ly'ensi yonna likkiriza abasirikale okukozesa eryanyi essaamusaamu wabula era bakkirizibwa okukozesa amasasi mu mbeera ey'okwetaasa. Kaihura era alabudde bannabyabufuzi abagenda bakuma omuliro mu batuuze okulumbagana ebitongole by'okwerinda n'abalabulanga bwe boolekedde akaseera akazibu kubanga amateeka galambika bulungi ebibonerezo eri oyo yenna abeera alumbye abakozi ba gavumenti. Mu kiseera kino ebyokwerinda byongedde okunywezebwa nga abasirikale ba UPDF wamu ne poliisi bongedde mu kitundu kino okuzzaawo obutebenkevu.